Kale tubalamusako mwena abali ku mukutu ogwa Daily Still Hope abekumire ku Daily Still Hope 2 nammwe abali ku Tish TV, Testimony TV ate n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukudiza ekitiibwa n'amatendo twaniza okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu ajja atulungamye era atukulembere na buli kimu kyetugenda okuba nga twogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda wano tusabidde, amiina. Jjukira twatandika okwogera ku series oba twatandika classes ez'aba intercessor. Kitundu kyaffe kino kyakuna. Leero twagala tulabe characteristics of an effective intercessor oba embala omusabi anaakoma Katonda oba anaakyusa embeera z'alina okubeera nazo. Biki by'oteekeddwa okukola, biki by'oteekeddwa okuba nabyo nga ggwe omusabi. Characteristics. Esookera ddala, you must be teachable. You must be teachable and you are able to be corrected. Omwegayirizi anaakyusa ebintu, omwegayirizi anaakoma Katonda alina okuba nga asomesebwa ate era ng'asobola okuwabulwa. Olina okuba nga you are teachable, ng'okkiriza tobeerawo nti nze manyi buli kimu. Olina okuba nga aweetagisa okutuula n'owuliriza, otuula n'owuliriza. Aweetagisa okuba nga bakukolekitinga oba nga bakugamba kino kikyamu, kino ky'okoze si kituufu, nga nawe otuula ne bakukolekitinga. Okitegedde? Yoyo omwegayirizi agenda okukoma Katonda, yoyo omwegayirizi agenda okyusa ebintu. Naye buli obeera omwegayirizi atawabulwa, omwegayirizi amanyi buli kimu, ng'omanyi buli kimu, towabulwa, togambwako, then kankubuulire bigenda kubeera birala mukko. Ebintu bigenda kubeera birala. Olina okubeera ng'owabulwa, olina okubeera ng'osomesebwa, nga easily teachable. Ojja kusoma Abaebbulaniya 12:6 osome n'Engero 12 olusookera ddala otegeere ki kye twogerako. Olina okubeera omuntu omwetefutefu okubanga oyigirizibwa oba nga ate osomesebwa. Ekyokubiri, olina okuba nga you are eager to learn and grow. Olina okuba nga olina ennyonta, muggwe nga mulimu ennyonta ey'okuyiga n'ey'okukula mu mwoyo. Omwegayirizi olina okuba nga okula, tolina kubeera ku kigera kyekimu buli mwaka nga we wali 2020 era wooli tewali nkyukakyuka. Tulina abantu bwe batyo nga baakonera mu church, nga tewali wadde sayini eraga nti omuntu oyo is willing oba mwetefutefu okuba nga akyuka. Kakati omwegayirizi olina okuba nga oli mwetefutefu, muggwe olimu ennyonta. Buli wabeerawo emisomo egy'okuyiga gwe namba emu, buli wabeerawo ekintu kyonna ekikwongerayo mu mwoyo gwe namba emu, nga buli lunaku weeyongerako okuba nga ate okula mu nsi ey'omwoyo. Ngero 9:9 ojja kuba nga ate ogisoma. Ekyokusatu, you rejoice when others are celebrated. Wow, ekyo kizibu nti osanyuka nnyo nga waliwo abafunye okubotola, waliwo Katonda baakoledde, waliwo boosabidde ne bakulaakulana n'okuyitako. Abali batambuza ebigere nga wayimira nabo n'obasabira ne bavuga n'emmotoka, ng'ate gwe kikusanyusa nnyo. Naye baaba guno omulembe bannaayo obujja obutaagaliza enge obukyayi byonna byajjula abantu. Wasabira omuntu ate n'akulaakulana nnyo ate ogwo nagwo musango. Wayimira n'omuntu Mukama n'abaako kyamukolera ate ng'omuntu anyiiga. Kati omwegayirizi olina okuba nga osanyukira wamu
n'abo Mukama baakoledde. Essanyu lya Katonda lirina okuba nga liri mu ggwe. Tewali Katonda wanyiigira nti ate olinga akulaakulanye nnyo, ate olinga agaggawadde nnyo, ate olinga mugaggawaza nnyo, Katonda n'anyiiga. Nedda. Katonda buli we tubeera obulungi ate ekyo kimwongera ssanyu. Kati nawe olina okubeera mu embala eyo. Buli woolaba omuntu Katonda gw'akoledde omwegayirize anaakoma ku bantu, anaakyusa embeera, olina okubeera nga you rejoice when others are celebrated. Ekyokulabirako ojja kusoma Luka 15. Prodigal son, is it the lost son? Prodigal. Oyo mwana yazaawa. Olaba munne yasigala ewaka. Ono yali yabula nga yagenda ensi yamukuba naye neyokuba mu kifuba nadda ewaka n'ate ono kyamunyiiza. Ono teyasanyuka munne kubanga akomyewo. Ebigoyi byali ayambadde ebicaafu abimugye bamwambazizza engato ennungi n'engoye, ono tekyamusanyusa. Taata we okukola pate, ono tekyamusanyusa. Kyokka ng'ate munne yali yazaawa. Ekyokulabirako ekirala, genda osome ekitabo kye ekirala, Yona essuula ey'okuna. Yona bamutuma e Nineevi, agenda agamba abantu ba Nineevi beenenye bakyuke badde eri Katonda. Kati ekizibu kya Yona yali ayagala nga bwe babimugambye bwe babituukawo. N'ate Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira nti bantu b'e Nineevi bwe beekuba mu mutima ne beenenya, Mukama ate n'abaddiramu n'abasaasira. Kale ate Yona kyamukola bubi nnyo. Eyalisanyukidde wamu n'abantu b'e Nineevi kubanga Mukama abakwatibwa ekisa, ate ye kyakola ki? Kyamunyiiza. Ojja kusoma Yona essuula ey'okuna olabe kikyentegeeza. Point endala, never undermine any God given task. Katonda buli kyakuwadde oba mulimu gwonna gwakuwadde oba okwegayirira kwonna kwakuwadde oba kiki toleetanga amagezi nga akonya kakola mu biseera byange eby'eddembe mu maaso ga Katonda togamba ako kalimu katono guli mu munene. Bw'otandika okugyamu endowooza eyo ng'omwegayirizi, manya ebintu bigenda kugaana. Manya nti buli Katonda omulimu gwakuwadde gutwale ng'ogw'amakulu, gutwale ng'obuvunaanyizibwa. Buli tasiki yonna gyakuwadde gitwale nga ya makulu, gitwale nga ya buvunaanyizibwa. Okitegedde? Awo ogenda kusobola okuba nga okoma Katonda n'okuba nga okyusa ebintu. Ojja kusoma Maaka 10:27 oba Makko 10:27. Ensonga endala, be a peacemaker than a trouble causer. Intercessor olina okuba nga oleeta emirembe, okusinga okuba nga gwe lwobeera wabeerawo butabanguko. Tulina abantu nga ye kasita atuuka awantu abadde emirembe bagenda kuddawo kuyombagana, buzibu, katabanguko. Nga ye buli wajja ne wansanga abantu abali mu mirembe alina obbakyankalanya mateeka, alina obbaleka nga temukwatagana. Kakati omwegayirizi anaakyusa ebintu. Olina okubanga w'osanze watali mirembe ng'okaabirira Mukama, w'osanze awali emirembe nga weebaza Mukama era ng'omusaba mirembe gyongera okuba nga gibukana mu kifo ekyo. Tobeera muntu ajja mirembe ku bantu, tobeera trouble causer, be a peacemaker, intercessor. Walabe ekintu kakigenda leeta obuzibu ekyo leka saba Mukama akuwe engeri oyinza okyandolinga. Ne waliwo abantu bubanyumirwa kubanga abalala bali mu maziga. N'atema kwoli ekigambo, ye nga yeri essanyu lye. Okitegedde? Ne Katonda byamuwadde ebyama. Sabira brother gundi, sabira sister gundi, n'abitwala mu lujjudde. N'aswala sister, brother n'aswala. Ninga otono kye kimusanyusa. Don't be a trouble causer, an effective intercessor. Olina okuba nga oli peacemaker. Matayo 5:9 ojja gisoma n'Abakolisi ekisooka 13:5. Ensonga endala, must have the right motives for interceding.
olina okubeera n'ebiruubirirwa ebirungi oba ebisaanidde ng'ogenza okwegayirira. Togenda na biruubirirwa byo. Gundi yankozewo ati kangende mu kwegayirira, kamusabire emmotoka emukube, kamusabire afune accident, kamusabire kino kimubeeko, no. Intercessor olina okubeera omuntu asabira abantu obulungi. Olina okubeera omuntu agenda mu kwegayirira naye ng'ate ekikututteyo ebigendererwa byonna biri mu kwagala kwa Katonda. Tujje endowooza zaffe, tujje feeling zaffe, tujje amagezi gaffe mu kwegayirira. Tukkirize omwoyo wa Mukama kulungamya. Omwoyo wa Mukama tasobola kulungamya osabire brother accident. Omwoyo wa Mukama tasobola kusabira osabire sister lwakuba yeerabawo nnyo mulungi afune olubuto. Omusajja amulekewo bamugobe ku mulimu. Ebyo obanga olina motives ennungi, kulaba omuntu oba sister yeeraga oba agenda n'oli ate ekyo kikwongera kugwa mu maaso ga Katonda Mukama saasira omwana oyo mubikkula amaaso buli ekimusibye kimukutuleko. Ate togamba kalabe ekimutoka nogamba nze ebyo Mukama yabindagadda ng'oyafunye olubuto ng'ali awo abonaabona biibyo bane Katonda wange akola, Katonda wange ayogera. Ebyo kasasiro toddangamu nabyogera omwegayirizi. Sirika toddamu. Oshagede olina okubeera ne motives, olina okubeera n'ebiruubirirwa, olina okubeera n'endowooza eziri mu kwagala kwa Katonda ng'ogenda okwegayirira. Totwalayo ntalo zo za mubiri na musaayi naye bayankozewo ati kangende ndigenda ku church. No. Ekirala, don't gossip and judge about others a prayer request or others, especially people's prayer requests. Alinga gomwegaliza bantu bangi bagenda kujja gy'oli. Yaga banaye nsaba oyimireko nange mwene ensonga, nsaba oyimireko nange mweri ensonga. Kakati tobeera muntu agenda otandika ate bye bakugambye bibeerenga ebyokulwanyisa. Ate ontiisatiisa nja byogera, nja kwogera kino, nja kwogera kiri. Kati ebyama by'omanyi ku muntu bifuuke byakulwanyisa. Nedda. Tobeera mwegayirizi alaalaasa buli kye bakugambye. Abantu bwe bajja ne bagamba kino ate toseka mumulabo oyo temuli. Basiba bakikuba ekiro kyonna kyazi wange nga kinkaabirira. Ate kati oba kati ate ofuuse mwegayirizi ku Bwakabaka obw'ekizikiza. Sitaani aba ali kukozesa mu butamanya. Yes. Tokozesa byama bya banno bye bakuwadde, prayer request z'abanno ze bakuwadde, embeera zaabwe ze bayitamu ate n'ozifuula ebyokulwanyisa. Ogamba sha oyo mumanyiiko yangamba kino nangamba kiri nangamba kiri. Nedda. Kale ojja kusoma Matayo 7 olusooka paka ku Lwokubiri. Ensonga endala, give all the glory to God and never for yourself. Omwegayiriza anaakoma Katonda oba anaakyusa ebintu, ekitiibwa kyonna okisitula n'okiddiza nnyini kyo ye Mukama Katonda. Togeza ne weeteeka wootali, togeza ne weeteeka mu layini ya Katonda. Ekitiibwa kyonna omwegayiriza okiddiza Mukama kuba yabikola si ggwe. Zabuli 10:15 olusookera ddala ojja lusoma. Ekirala, don't promote yourself. Omwegayiriza teweegulumiza, teweeteeka wootateekeddwa kubeera, teweewanika, teweefuula wa bbeeyi, teweefuula wa kitalo. Si ggwe abikola, Mukama yabikola. Kati tolaba abeegayirizi banno balala nga ba underdog, n'obatunuulira nga bo abatalina kye bamanyi, nga ggwe kabejja wootali tewali kigenda mu maaso. Nedda, Omwoyo Mutukuvu n'asobola oyimusa ku abo boonyooma ne bafuuka ate ab'amaanyi. Omwegayirizi anaakoma ku Katonda, anaakoma ku bantu, anaakyusa ebintu. Kankubuulire, teweeyimusa, teweegulumiza, leka Katonda yennyini akole ki. Tokola kintu bakutegeere. Buli kimu kamaze wayali n'abamu ne beeyugiza babategeere. Nze Mukama buli lwa Sande oba buli lunaku Mukama ndaza kiro, Mukama ndaza kino. Kati ekyaki neebanga Mukama buli kimu yakola ki, yamanyi ebigenda mu maaso.
so tewegulumiza. Ojja kusoma Abakolisi ekisooka 13 olwokuna paka ku lwokutaano. Ensonga endala, you must be patient. Awo wali obuzibu, omwegayiza olina okubeera omugumiikiriza nnyo. Aye kisa nti abeegayiza osobola oyimirira n'abantu abalala, bo Mukama n'abakolera gwe ng'okyali awo, akyakunuunamu, akyakukamula. Aye n'abamu boyimidde nabo ne batakujjukira wadde ekyewuunyisa. So omwegayiza olina okubeera ng'oli mugumiikiriza nnyo. Ebyabeegayirizi ebya Katonda yabikola process. Toza bw'onooyimirira n'omuntu n'omusabira n'abreakinga through oba n'abotola mbona wogera botola. Awo biba biganye. Omwegayiza olina okubeera omugumiikiriza mu buli mbeera yonna. N'abantu be tuyimirira nabo oba b'oyimirira nabo abamu si bangu, bazibu. Abantu bazibu. Nolina okubeera omugumiikiriza nga Yesu we yali omugumiikiriza gye tuli nga twali boonoonyi paka nakati tukyayonoona, naye ate akyatugumiikiririza. Gwe ng'obikowa mangu, mwegayiriza kiki? Ng'okowa mangu, ng'okowa mangu, ng'onyiiga mangu, ng'owalana mangu, kiki? Embala nno si abeegayirizi. Tunulira omwegayiriza omukulu Kristo, embala ye si weetyo weeri. Kale kyakusoma Abakolisi ekisooka era 13:4. Kakati live a righteous and holiness life. Omwegayiza olina okuba nga obeera mu bulamu obusaanidde, obutuukirivu era obutukuvu. Ng'onookoma Katonda kubanga gw'osaba mutukuvu era mutuukirivu. Kakati era naawe olina okuba nga okola ki? Ubeera nga ye. Osoma Matayo 5:48, I think 48, Bible etugamba be therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Tulina okubeera mu bulamu obuli righteous, obulamu obusaanidde. Ojja kusoma Isaaya 5:14 paka 15 nti mu butukuvu ne mu butuukirivu mwe tunaayimanga okunywezebwa. Kale, live to help others succeed. Omwegayiza ayamba abalala. Oyamba abalala okuba nga batuuka mu biro byabwe, oyamba abalala okuba nga ate batuuka we bateekeddwa okuba nga batuuka. Omwegayiza tolina kubeera selfish. Olaba oli nga alina ekirabo ekyokwegayira ate tomukuba nkokola nti ayinza okusinga. Nedda. Mwegayiriza, you live to help others. Olina okuba nga oyamba abalala mu mbeera yonna. So long as Mukama akuluŋŋamiza, yamba omuntu oyo. Abaluumi 15 okutandikirawo ne Yokaana 15:13. Kale, ensonga endala, I must admit your faults, mistakes and failures. Omwegayiza n'akoma ku Katonda n'akyusa ebintu. Olina okukkiriza ensobi zo. Olina okukkiriza okulemererwako. Ebintu we bigaana nga gwe kooza kkiriza. Bwe bakugamba kukkiriza. Naye gundi gwe watukozeseza ensobi eno, banaye munsonyiwe. Simanyi nti bijja vaamu ebityo, banaye munsaasire. Naye ab'ennaku zino abeekoza gw'ogamba ng'ani, ogamba ani, ani gw'osongamu olumwe, ani gw'omanyiira. Omwegayiza olina otegeera, buli w'otegeera ensobi, tetugambye nti tuteri atakola nsobi. Atakola nsobi ali ogwo Katonda. Naye ffe abantu at any time sookola ensobi. Kakati naye ekireeta enjawulo kwe kubanga gw'okola ensobi ate you recognize your mistake. Ensobi yo gitegeera mangu era noweetonda noweenenya maaso g'abantu abo ate ne Katonda omusaba n'akusonyiwa. Ogenda kubeera omwegayiza agenda okyusa ensonga. Okitegedde? Toweewakana, teweewolereza, tobogolera abantu, kkiriza. Ebintu ate bisobola okuba nga bitereera. Ojja kusoma Abakolisi ekyokubiri 5:17, Abakolisi ekyokubiri 7 okutandikirawo, ate bijja kukola bulungi.
Eddirira esembayo respect all others. Omwegayiriza olina okuba nga banno basaamu ekitiibwa. Tolina bayisa mu mannyogo, tolina bayisa mu maaso, tolina banyooma lwakuba nti gw'olabika bulungi, bali bakadde bazeeyi, bambala bikwekweya, bambala Mothers Union, bambala biki bijaloolo, olina smartphone, balina mapeesa. Omwegayiriza olina okuwa ekitiibwa, mulina respect one another. Olina okusaamu n'ekitiibwa, musaamu ekitiibwa naye naakusaamu ekitiibwa, toli waggulu nnyo. Ekisembayo always joyful, happy and positive. Olina omwegayiriza alina okubeera nga buli ssaawa musanyufu, nga buli ssaawa ajjudde ebigambo eby'essuubi, positive words. Osanga abantu nga baweddemu essuubi, n'okubawo ebigambo by'essuubi. Omwegayiriza olina kuba nga ate gwe w'otuuka awantu n'akantu akasuubi akatono ke babadde nako, ate nako n'okabaggyako. Mbeera eno ono taakeese engeri gye mulaba nedda okusinziira embeera ng'oli bubi kusaasidde naye Mukama akuyambe. Omwegayiriza olina okuba nga oyogera ebigambo eby'essuubi. Nga Mukama waffe yajja n'aleeta essuubi eryali lituweddemu, naawe olina okubeerawo. Olina okuba nga oli musanyufu. Omwegayiriza olina okuba nga oli musanyufu kubanga ntwalabira ku ggwe. Essanyu lya Katonda, joy of the Lord, olina okuba nga likoze ki? Liri ku ggwe. Kale ojja kusoma engero 17:22, osome Abafilipi 4:4, osome ne Jeremiah 29:11. Ate Mukama ajja kukola bulungi. So zezo characteristics of an effective intercessor. Kugambye you must be teachable and you can be collected. You are eager to learn and grow. You rejoice when others are celebrated. Never undermine any God-given task. Be a peacemaker than a trouble causer. Must have the right motive for interceding. Don't gossip and judge about others, especially people's prayer requests. Give all the glory to God and never for yourself. Don't promote yourself. Must be patient. Live a righteous and holy life. Then live to help others succeed. Must admit your fault, mistake and failures. Respect all others. Always joyful, happy and positive. Zezo characteristics is effective intercessor. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, kitiibwa kikyo. Byonna bino tetusobola bikola ku lwaffe, wabula omwoyo w'omutukuvu yasobola otuyamba ate nsobola okubanga tutuukiriza bino ate bye tutambulira. Mwoyo mutukuvu tuluŋŋamye, tukulembere gayogerera emitima gyaffe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina. Kale ndowooza ngenda kwetooloolamuko ate wennaakomawo tugenda kuba nga ate tutunuulira ebintu ebirala bingi nnyo mu kilaasi yaffe eno ey'abeegayizi. Nagambye zino vidiyo zaabo abeegayirizi bokka oba balina okuyaayaana okubeera ate abeegayirizi. Baagala nnyo mubeere bulungi ate era we mutyo mweraba.